Alright, natera webale kubanga wekomide ku Projan Media TV kugamba nti ekyokola kyamanyi nnyo ddala nga bulijjo. Natera kansuke ntumire ku mikwano gyange mwena abali ekata, Saudi Arabia, Oman, mbagala nnyo nga yamukiwulira. Kakati ne saa zino twogerera eggulu limaze okuba nga litonya ku meeza za Projan Media TV teredda okujjako olya mwana amanyiddwa nga Winnie Nwangi. Tukimanyi bulungi nnyo nti emabegakaawo Winnie Nwangi yali bubi nnyo nga alina eddagala lyakozesa oba biyite ebiragalalagala n'abeera ng'atuusa obulabe ku mukozi we yamukuba empi n'emisambagere ejabula okumutta obusse negimumaliza mu ddwaliro. Kati nno Winnie Nwangi abadde agaanye okuba nga asasula ssente ez'ebisale by'omu ddwaliro. Naye Swangz Avenue ekibiina mwava ekigambibwa nti kiraka kyagala kuba nga kimugoba kyakutte ssente kisasula omwana amanyiddwa nga Scovia n'asobola okuba nga ava mu ddwaliro. Kakati nno famire yono omwana amanyiddwa nga Scovia yabadde asigalo wa Winnie Nwangi yabudde n'ogamba kino tekimala ku bino eno Winnie Nwangi byakoze omwana waffe, kyetwagala ekintu ekirala, twagala Winnie Nwangi ayiririre omwana miliyoni 2. Winnie Nwangi n'asooka agaanamuuko. Winnie Nwangi n'agenda ku mukutu gwe ogwa Facebook, abasinga baguyita Facebook, n'omulala oguyitibwa Instagram, n'apostinga ng'agamba mumaze okubanga mwogera ekintu ekyo kyabadde kitegeeza ki, byonna ebyogera abimanyi era talina kyajja kukola. Naye ekitongole ekivunaanyizibwa ku bakozi ekitwa Uganda Labour Association kyamutegeezezza nga wekiyinza okumuggalira wagana okuyirira miliyoni 2. Zibadde ziwera ssaawa 2, zibadde ziwera ssaawa 12 nga zigenda okunukkirira okkoona ssaawa emu. Winnie Nwangi alabiseeko ne driver we nga bagenze mu maka ga Scovia ng'atutte miliyoni 2 era gego amazike golaba mwana muwala galinaawo Scovia yayiridde miliyoni 2 nga family bwe yagambye n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bakozi n'abanga aziwa mwana muwala Scovia. Abatenaba ku subscribinga abatenaba commentinge webale nnyo webalire ddala. It's Projan Media TV.